musaayi gwa Yesu nandibulidde ddala. Singa tegwali musaayi, singa tegwali musaayi, singa tegwali musaayi gwa Yesu nandibulidde. Ani yaleeta emirembe? Yesu yaleeta emirembe. Yesu yaleeta emirembe. Yesu yaleeta emirembe. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe kubanga nandibulidde ddala ddala. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo. Nabategeezezaako ng'obudde bukyali ne mbagamba okukyajinga amasimu gammwe n'okwetegeka olw'ebintu ebingi ennyo bye nnina akawungeezi k'olwaleero. Mpisizaamu eddakiika 3 naye ngenda kwanguwa yanguwa tusobole okuzigoba tuzisange ate tugende tukole ebirala. Kona ku muno omugambe ASP Simowire Bible and Politics atuuse. Ayise byonna byakola biyise mu bwangu, mujja ate tuwulire ebiriwo. Njagala okubebaza mwenna n'okubakulisaayo ababadde mu kusiiba n'okusaba olunaku lw'eggulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawa omukisa. Ejjo nazze nina ebingoba ne ntuuka leeti ng'omwoyo gw'abaana gundi ku mutwe. Topiki eyo y'abaana tugenda gimalayo leero Mukama bw'aba yagadde teyaweddeyo. Waliwo ekyandikwa kye tutadisikasinzeeko olw'obudde n'olw'ebyabaddewo ebingi ennyo. Olwaleero sireese kyawandiikibwa naye binaatwekoonako byonna byojja okuwandiika. Video y'olwaleero nzize okubagamba tulina ensonga okwerwanako. Tulina ensonga okwerwanako okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Tulina ensonga ennamu ezituwa obuyinza mandate okwerwanirira. So mbaaniriza mwenna okwetoloola ensi yonna. Tulina Marine Skin Care ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Marine Skin Care. Luli twabagamba okulaga obutali bumativu ku nsonga za emiwendo gy'ebintu n'enkulembera n'enfuga gye batufugamu n'ebirala byonna ensonga eziri ewaka. Kirabika ne mwagala tubatwale mu feezezi. Kirabika twabatikka omugugu munene. Kati tugenda kutandika bibuga ku bibuga, region ku region, okutuusa ate lwe tunaabasitula mwenna. Kati Mbarara mwebereremu. Mbarara 15, 16, 17 tugenda kubeera ne shutdown. Mbarara n'ebibuga ebirala bingi lira byonna tugenda kujja, tugenda kuba tubategeeza. Naye preparations za Mbarara ziwedde. Buli kibuga kye tunaamala nga tugattako ekirala kuba wabayo ebibeera emabega w'emizindaalo. Bwe tumaliriza Mbarara yawedde. Mbarara yawedde okubanga tumuyingira mu mikwesese buli wamu wonna. So Mbarara mwebereremu. We bunaazibira tujja kuba tumaliriza ekibuga ekirala n'enkya n'okwosa enkya. Kugamba buli kye tunaamaliriza nga tukigattako then tube nga tubabuulira lumu mwenna wamu. Naye nga Marine Skin Care ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Naawe wenna asobola okwebereramu. Tuteekwa okusala amagezi gonna okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Tuli wakati mu njegoyego z'olugendo lw'okwenunula. So buli muntu olina okwenyigiramu okubaako ky'oliyogera, ky'oliraga, si kutuula butuuzi. Mbabuulira mwebereremu, buli omukola ky'olina okukola kubanga wano we tulaga si we wa bulijjo. Mbabuulidde, temugamba nti saabagamba. Wano we tulaga mwebereremu. Obudde bugenze naye njagala nziruka emisinde kuba security alerts tulina nnyingi nnyo. Bingi ku byo temugenda kubikkiriza
naye si kyalina kyakkola kubanga waliwo ebituukawo nga nabiweebwa byogera nembisamarizinga nembijjamu nembyeditinga nembijjamu ngenda okulaba nga bituse nga sikyalina nabwe ŋŋamba nti ekyo bakimbuulira nga mujja gamba wabula bannange weesi bakubanyirira kwegamba ekiggwa kyogamba era nsirikira ddala nesikyogerako kakati oba biri bitya kasita sooses zino kubanga sooses empya ate mmwe abapya abagenda okujja mwina obuzibu kenawulidde nti mwagala kunjokesa mulabye era bwompanga ekintu nolabanga sikyogedde ng'omanya kati lekansigale ku soosi zange naye nawe bw'obaayo ng'oli kwalaali jangu mpe information naye muganda wange emitendera mweneeyita okugifulumya naawe ojja kutya era abanimba mujja gamba akakasajja ate nga tekabyogedde kumbe wabadde onjokesa ekyo kasita nakizudde osooka kukubira Museveni yennyini omugambe njogere ne Museveni muze wamma kino kyabaddewo by the way njagala kutunumira ku bantu baffe abali mu State House abatuwa amawulire leero leka mbamenya amannya buli omu abawulire ntumidde ku Museveni ntumidde ku Janet Kayuhura ne Kaine Rugaba mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa amawulire mu ngeri yonna either nga mumanyi oba nga temumanyi mwebale nnyo mwebalire ddala kandiho tubaagala nnyo mwebale nnyo tuwa amawulire kati omuntu abadde agamba mama nnyabo tufudde now bingi nnyo katutandike video katutandike ne security alerts zino nga bwomanyi kasanda yambaje abeera mu nnyumba ekibeeramu muba mukimanya bumanya nti kwekejja kati ndayambaje yasanze fayiro ku mmeeza byonna ebibaddewo waataabadde omusango byonna n'abitunulamu n'abagamba bw'ati byonna biri null and void yakakagambo nkawulira nnyo ku Segona kaffe balandi friends oba bane babyoge land friend oba byebyo ffe balooya ffe tumanya akakagambo null and void olungu omanya byonna byogedde nebyowakoze tebiri mu magezi n'omusango bagugobye bakukute infragamento delicto ne bannanga abasoma tuyina ani so ulira ndayambaje yakebedde ku mmeeza byonna ebibaddewo yagambye Museveni bw'ati eyakuyonsa embwa yayagala kwokesa embwa wayonka ya bwereere n'endiga wayonka ya bwereere ko Museveni awulira test y'amabeere g'embwa awulira test y'amabeere g'endiga naye ndayambaje yamugambye byonna null and void tebyina makulu ono yali talina waaka banna ate oli yatema dda simanyi ani yamuyonkesa embwa ekikulu yabaleetaawo nga bangi yalyani oyo yatema dda yamugambye bino temuli makulu bayagala kwokesa kati ate wulira ndayambaje byamuwadde naye ndayambaje yazeeyo ku mukolo guli ogw'entenjeru mujjukiraawo entenjeru awe yaleeta ebizibwawo ne bagenda ewa Kagame ne bakola batya entenjeru yagikomezaawo naye mu sitayiro bannanga olwaleero ngenda gamba Museveni ebintu bino yategeere nti mbiwulidde kuba mwe temugenda bikkiriza ndayambaje yamugambye yonka otya embwa neyonka embwa neki n'endiga ebyo byonna tebyalina makulu naaka ku mikolo gyonna gyolina okukola Museveni n'awulira nga okutungununa kw'amabeere g'embwa kwenyagamba ng'awulira amabeere g'embwa gatungununa ag'endiga nentunulira ekisajja ne ŋŋamba laba kati ate ndayambaje byamuleetedde ofunda n'okuyonka embwa naye sitaani alina ettima wansi awo e Uganda noba ne sitaani we Uganda ye sitaani wa walala wonna oba ffe tulina sitaani waffe special nga Abachina batukolerayo sitaani omulala newankubadde sitaani talina ttima newankubadde sitaani alina ettima netasobola kubonyaabonya mwana wa munne bw'ati oba si kyekyo nga Museveni yennyini sitaani nga ali ku testi za kuqualifyinga to be devil to be sitaani ng'alina emitendera mwayagala oyita afuuke mwoyo mwerere nga talina mubiri
nga Museveni asobola okubeera mu America wa at the same time kuba sitani asobola okubeera wonna at the same time. Museveni alabika ye test gyaliko mbabuulidde. Sebo yamugambye ebyembwa tebiina makulu. Kati Ndayambaje yamugambye bw'ati musamale nno sinatuuka ku mukolo yamugambye ogenda kufuna entenjeru etaliimu bbala. Kola exercise bulungi. Tugenda kugikuba ekigo ku ttaka. Gwe wennyini gwe ogibuuka emirundi 6 nga towummuzaamu. Naye bwe kakutanda n'ogwa bw'ogwa n'olemererwa oba n'ogigwako oba n'ogwa wansi ng'owedde bw'tudda mu State House osiba busibi bibyo n'ofuluma. Emirundi 6 sonda amaanyi. Kati Museveni ali mu kulya ovacado, ali mu kulya biki, ali mu kulya binywa bya nte, ali mu kuwuta bisupumbu amagulu ganywere abuuke ente omulundi gumu ebiri esatu ena. If abasamba omupiira tukikola oteekawo omupiira n'ogubuuka bwoti nga togukonyeeko naye ng'oguyitako eno n'eno okirabanga ekitono naye ekizibu. Kati Museveni agenda kubuuka ente emirundi 6 musirike. Ndayambaje yamugambiddewo ate ogwo omukolo tugwagala mangu naye making sure nti togwa ate togwa ku nti. Bwe kikulema nga State House ogifulumye, bw'okikola nga nkutwala ku kirala. Bane sitaani ayina ettima wansi awo entebe mbabuulira. Now njagala okuwoninga famire ya omwami gwe bayita Henry Chemba. Henry Chemba ali Nakasero mu Nakasero Hospital. Mulwadde nnyo. Ekyo nakijje mu State House. Abantu ba Henry Chemba, simanyi Henry Chemba, uyo musajja Chemba mumujje Nakasero. Mumujje Nakasero mukama bwaba wa kumutwala tamusange Nakasero. Kubanga Nakasero basobola omutwala nga tanatuuka kugenda. Bw'oba omanyi nti oyina oluganda oba omukwano ku bantu ba Chemba mumugambe bamujje Nakasero. Bamufunire eddwaliro eddala. Bali ku ddiru ya kumutta. Ekirala munyweze ebiwandiiko by'ebyobugagga bwe. Bw'aba akyayogera abalagirire webiri oba mumpeeko kopi ng'aboolanya bwe bakola. Olanya yagenda okufa yampaako kopi. Bagenda okukola bwe bati nze n'ensuulayo bino nga bo balina biri ne bategeera nti ate Olanya yali looya. Abantu ba Henry Chemba ebyobugagga bya Chemba Museveni abitwala mbabuulidde. Temunnakiwulirako bonna nti Chemba ali mu ddwaliro. Naye mugende Nakasero bw'aba taliyo nve ku internet. N'oba omuntu yanjokeseza wa State House. Nze bwe munanjokesa sijja kuva ku internet mwe mwandeeta. Nga njivaako ntya. Naye Henry Chemba ali mu ddwaliro Nakasero. Bagenda muttire Nakasero mu mutwale mu ddwaliro eddala mbabuulidde. Temukuba ku simu yange. Mbabuulidde nze ogwange gwa babuulira. Jennifer Musisi wonna wooli. Amawulire ge natambuza amawulire ge nabuleekinze weebereremu omusajja akukima. Museveni yagambye bw'ati bannange ebintu nga binaakufuukira bikwefuukira. Jennifer Musisi talina kusigala nga mulamu. Jennifer Musisi Museveni akusuubira okumulumiriza mu ICC obanga tumukutte. Jjo nasoma eggulira abaana bavudde Kamwokya ne bamuteeka ku mpingo omusajja omukulu bamuvugidde ku bodaboda bamusibye enkoba bamututte. Naye poliisi nga bulijjo enoonyereza kubanga muzeeyi bakomye okutegeera nga abaana bawese ekkoona wali ku roundabout. Tetutegedde baba muzizze eno. Naye poliisi nga bulijjo etandise okunoonyereza wa gye baatutte omusajja omukulu eyali omukulembeze w'eggwanga lino. Era n'ababaddewo bagamba
kabatubulire ebibaddewo kakati nga lwaki abaana bakola bwe bati kati ate omusajja aliwo n'atudde omusajja yabeesonyiwadde kakati mwe mutandisa kumuvuga ku bodaboda kuba nze mbaddewo ng'omwana amusiba abadde musajja muwanvu bwati najja n'amukwata n'amusiba ku gaali n'amuwalabanya n'amutwala olutuuse wali ababodaboda ne bamutwala mujja biwulira aga amawulire mujja gawulirako kati Museveni agambye oyo Jennifer Musisi ku byamanyi bw'aba yatandise okukola bino ebintu Jennifer Musisi talina kyeyayogedde abaana b'omu State House b'ofudde akagoma buli ssaawa ovuma okuba kati Museveni yakutte abaana 6 okuva mu State House Nakasero n'okuva Entebbe n'abatwala mu State Lodge Luweero simanyi oba yagenze battirayo naye ali mu kunoonyereza amawulire gavaawa kakati kokitegeere nti nabo kakati ekyo be watutte Luweero be bakyogedde oba be walese Nakasero be bakyogedde ab'Entebbe be bakyogedde oba abe Lwakitula be bakyogedde kakati awo tutawaana kunoonyereza nagamba dda you not safe abaana 6 wabajje abamu wabajje Nakasero abalala n'obajje Entebbe mbu onoonya w'amawulire we gayita bonna bagampadde abe Lwakitula ab'eggulu gye wali ne Jennifer Musisi nagamba geza nkukuba empi kati kotegere nti you're not safe ategeeza otta abaana b'abandi lekamba noonya amanya abaana be watutte Luweero gezo otta abaana b'abandi gwe weekengera bw'oba omwekengedde mugobe mu State House mugobe totta abaana b'abandi nkubuulira now waliwo meeting eyabaddewo yabadde y'abavubi meeting eno yabaddemu babadde boogera ku bitongole binnaani organizations ebyo bingo meeting eno yabaddemu abavubi abakulira ebyobuvubi bamarini ne baani ku nnyanja zonna mwabaddemu Museveni mwabaddemu Sodo mwabaddemu Toyota mwabaddemu Muhoozi Kayine Mizimu mwabaddemu Janet kuba stakeholder mu kugula ebyennyanja alina amato ga fridge agagula ebyennyanja n'ebimotoka mwabaddemu ne Lwabwogo family yokka ye yabaddemu eno meeting n'abakola ku nnyanja wulira Museveni yagambye bwati ebibiina ebyo non-organizations ezo yagenda n'azisiba nga ali mu kalulu mbuno zifandinga NUP bwe yazisiba n'abagaana okukola kakati ne babeera nga babaweereza essente nga akaunti zaabwe ensibe buli kimu ekyabwe kyonna kisibe kati olwamala okubba akalulu agize bwati ayavuwadde kakati ate abayita mbuno baddiŋŋana mbubaddemu bakole era akawunti azita omukulu wa European Union oba Uganda ndowooza ye wa Italy yaganye yakoze ripooti kuba bagenda mumukyusa bagenda leeta mulala yaganye n'agamba bwati teri kuwa bibiina ssente kubanga Museveni yabisiba Museveni ye yalowoozeza nti agenda baggulirawo ssente zijje zikole azitwale abeegayira kubanga ayagala obuyambi European Union eganye yamugambye tojja tumanyira tolowooza nti gwe wona ayagala okutuggalira otuggalire oyagala otuggulira otuggulire essente financial yazo yaweddeko kakati zina kuddayo nga bwe kiri nti ezifika mu financial ziddayo mu consolidated fund ani consolidation bwe bitira bye bimu kati nabo bagenda zizaayo bazizizaayo da in fact kati Museveni talina ssente mu buyambi talina mu ssente yabayise okubannyonnyola bino abavubi n'agamba bwati mwabadde badiscussinze ku bavubi n'ababodaboda ne bagamba bwe bati bodaboda bazireke Museveni amaze okwokesa Katumba Wamala amaze okwokesa Nabbanja amaze babijjisa kakati ate agamba bodaboda bazite abavubi agambye babaleke bavube era bakendeeze ne ku saizi y'ebyennyanja bavube ne ku bitoototo ebisinga bye babadde bagaana baseeko wansi inchi ziddemu zikkirire abantu basobole okuvuba ebyennyanja
bano basobole okusupplyingera ennyanja nga bingi nnyo eri babawe ssente. Ekirala n'abavubi babateekeko omusolo munene nnyo. Sinnatuuka ku vidiyo togeza n'ovaawo kubanga nange mbamanyi mudduka nnyo. Bwe naamaliriza ekigambo nga mbabuulira vidiyo wamawulira nga bakola ki? Ng'agamba bodaboda bazireke zikole ki? Zikole. Buli wa bodaboda bamuleke. Wabula bagenda kuleetayo ekibiina ekigenda okugata bodaboda zonna. Kati kibeere ne divisions nga kikolera mu divisions. Kati nga buli division esolooza omusolo. Buli wa boda omwezi ogenda kuwa emitwalo 10 okuvuga mu Kampala. Owa boda buli mwezi ogenda kuwa emitwalo 10 omusolo. Buli omuvubi buli mwezi ogenda kuwa emitwalo 25 buli mwezi. Owa taxi na mwaba taxi bacha abadiscussingako ze mugenda okuwa buli mwezi. Namwe abataxi baboogeddeko naye mmwe tebabamaliriza. Naye bodaboda bagenda kugireeterayo ekitongole ekirala ekibiina ekiringa 2010. Kakati kibeere nga kiyina waggulu nga kiyina divisions nga kitatta bwe yali akikoze nti nga bayina 2010 nga mu Central bayina Kafeero, Nakawa bayina Kawaawa, Muzeeyi Kawaawa, Rubaga bayina Kibirige, Kawempe bayina ani? Mbeerabidde n'okubeerabira kirumira ani? Kawempe. Bwe bato kigenda kwetoloola Uganda yonna ng'owa bodaboda olina okuwa omusolo emitwalo 10 buli mwezi. Okitegedde? Gundi n'abavubi. Zino ssente zigenda muyambako nnyo emisolo okulaba nga ayongeza abasirikale n'abapoliisi omusaala kubanga be bamuli obubi. Alina ekizibu kya poliisi n'aba UPDF okubongeza emisaala muli bubi. Awo agenda okujja ssente agambye bavuba ebyennyanja ebito naye nga bawa emisolo. Awo omusolo agende oba ovuba emisota oba ovuba enkejje oba ovuba goonya gwamanyi. Awo agenda okujja ssente kubanga gundi European Union bamumye ssente kati ayiya wagenda ozijja. Naye bannange nzija vidiyo tennaba. Bodaboda mbamaze. Ekibiina ekipya kimaze, divisions nzimaze. Now, ne wajja ne meeting endala. Meeting gye babaddemu eno yabaddemu abavudde e Kenya. Briefing eyasembyeyo ku kalulu ke Kenya. Bayogedde bingi, Museveni n'abagamba mugende mugezeeko mulwane mulabe tukole byonna nga bwe twabigira naye kirabika gavumenti ewagira Odinga ayinza obbalya naye katulwane tukole buli kye tusobola. Bayogedde ne ku His Excellency Kyagulanyi ne bagamba Odinga singa ali akalulu ono omwana olaba abadde atufuukira ezzike. Ne boogera ne ku musajja oli owe Zambia eyalya kati afunye owe Zambia agenda afuna ono waawa ne Kenya ku mulirwano. Ebintu bino tebigenda kuba birungi. Byonna babyogeddeko. Era bwe bamaze meeting eno abasajja abo abana Kenya ne babateeka mu helicopter ne babavuga ne babateeka e Bushia kubanga ye wabadde wasigadde entambula yaabwe ne bavuga ne bayingira Kenya ne baddayo. Naye waliwo ebifo gwe wenna alina omuna Kenya akuli okumpi nammwe abandabira okuva e Kenya. Muwulirize ebifo bino wammanga bye bateesezzaako. Awagenda okubeera besi yaabwe awali emivuyo gyabwe awali abasajja ba Museveni be yaplantinga yedda ewali sayansi waabwe. Waliwo ekitundu bagambye bakiyita Zimamani mukitegedde kati mmwe. Zimamani mukitegedde. Kibera South B ne pipeline. Zimamani, Kibera, South B ne pipeline. Ebyo ebitundu mu byegendereze we wali sayansi waabwe ye wali n'abanyarwanda be we wali bannayuganda nabagamba bwe batuuka okulonda mu fulume Kenya. Nabagamba bwe batuuka okulonda nga talina interest mu Kenya ve Kenya.
Sagalo onkubira simu pastor wanani Paraso yagamba bannange munnonyeze mutabani wa Katongole kiki omusajja ngobye nankuba teke nembuuka nengwa ku bonnet y'emmotoka nenjibukako nengenda omusajja nangamba komawo wano nenziruka nengenda nagamba wuyo askari nangamba kiki nakubba esasi nembuuka nerimpitamu nendibaka nengenda waggulu ku kikomera nenvayo nembuuka nengenda mu muti nenekweka mu nte anoonya nemubuuza wanoonye ki South Africa Paraso wizu Paraso nagamba munoonyeze mutabani wa Katongole nenzija kisimu samuyamba ebyo ndowooza mubijjukira so saagala obeere Kenya naawe otandika okunoonya bane mutabani wa Katongole nja okujja kisimu nabagamba muve Kenya nze nabirengera dda ve Kenya enkya kulonda ve Kenya tambula ofulume mpaka ng'ekintu kino naye bannaye mwe bannayuganda kambabulire muyige engeri gye bakwanamu emikwano kwana omukwano ogukuyamba kwana omukwano nga gulina kye gukugattako mulekeraawo okubeera n'emikwano egibasa wansi abasajja babala naye bannange sebo twagenza okukuuma akalulu ndowooza okitegedde kubanga siyagala nnyo kuyogera bintu ng'abantu nga tebabitegeera Lubega mukaku bamulese Lubega mukaku otegedde levozo Lubega mukaku bambe bulijja abeera waawo yenyigawo besija agenda okukola tinga Lubega mukaku atuuse nawe lubegoze kale tulaawo kati bamulese bannange besijja obala besijja obwogalo bane mukwana emikwano nga gina kye gikwongerako muddangamu sibu obuzava kuyaza obuzava ovuza elections omuntu oyinza okulonda ekyapa mu mannya go wamma mukama akuweyo omukwano gwo ng'alinga Bobi Wine mu linnya lya Yesu ozannya n'abasajja gwe so abeeyo ebyo ebifo by'eŋŋambye mubikuume mubitegeere bulungi abantu mubibavuunulire okugambye ebitundu waliwo ekitundu bakiyita oba pronunciation enneme I don't know naye nga kiri Zimamani Kibera South B ne Pipeline era waliwo emmotoka ezirabiddwako nga zisomba abantu bajja ku booda ya Uganda okubayingiza Kenya bagenda kulonda mbabuulira now omanyi buli sawa babeera mu meeting zo zibeerayo nga nnyingi ate saagala owakane kuba ango jagamba maama ate yo meeting kikaaki nkubuulidde eri ey'abavubi yabadde nagenza okujja eggula emisana nga yo mmaze ogifuna naye nabadde nakagifuna nga sisobola giteeka ku order paper ey'eggulu nengiteeka ku order paper ey'olwaliro nga kati waliwo endala ebaddeyo naye sigitadde ku order paper nja gireeta enkya kati eri neeno zezabaddeyo n'okusamira ekiro wulira eno bayogedde ku nsonga zino wammanga nga bateesa okuva mu kintu ky'okutematema poliisi n'okubba emmundu babeeko ekintu ekirala bwe bakikola okusobola obbeerawo ne bakkanya ne bagamba twakizuula twakiraba ng'okubeerawo tulina okuleeta insecurity naye twalumbiddwa social media ne babulogers ebintu batukubye nnyo tetumanyi kyakkola nga bagamba bakiyimirize kiyimirire banoonye engeri endala waakiri gye basobola okukola kuba Museveni tabeerawo watali buvuyo kuva dda ng'akyasoma ye tabeera watali buvuyo kati atufugidde ku buvuyo obwo mujjukira okulonda kwa 96 bomu zaavuga ogwa 21 bomu zaavuga simanyi bomu ekubye ngera akozesa oyo omusajja tumukunde n'atega bomu mu Kampala yebyo bye bimubeezezaawo paka lwetukuze kuba bafande Katongole bo bali nga buli olumulaba nga batoola bakuba zitamaamu kati ffe abatamanyi tamaamu tuutuno commander in chief za yoweri za president za Museveni kakati nno ebyo byaggwawo
ne bagamba naye social media bannange tusooke tulindeko akasajja kakandiho ne kagamba nedda eno yabaddemu Museveni Kahindo Tafiire Museveni Muhoozi Kayihura Kandiho Otafiire David Muhoozi na Mama Mbabazi mubawulidde ababatema mu abapoliisi Museveni Muhoozi kayina emizimu Kayihura Kahindo Otafiire David Muhoozi na Mama Mbabazi nga be bateesa bino nga Kayihura agamba tukiyimirize tukireke kubanga jjo najja nemba gamba akapoliisi akaditach ke wa Kisekka bagenda balumba kiro babazanyiremu eki Nigeria bwe mutebeera mu munamanya ekiro temukkiriza okwebaka ekiro mbabulidde mbalabudde kakati wulira Kandiho yagambye never over my dead body tuyina okukitwala mu maaso kakati nga batadde kaditach ke wa Kisekka on pending wulira akapoliisi ke bagenda okulumba n'olukwero nnanga bwe lugenda okutambula paka mukugwekerera Kayihura yamugambye muzeeyi kizibu nnyo okuwaayo eggwanga nti nno balitwale naye mu bulumi obw'ekitalo kirabika kyekiseera tukwate eggwanga tuliweeyo kuba kakati abaana enkuba gye batukubyemu tetwagisuubira tetwaginogera ddagala ono yajja tetwamubala tetwamutegeera kirabika yessaawa tuweeyo eggwanga twesonyiwa ebintu kuba gye tukoma okukola ebintu tweyongera kuswala yamugambe batandise n'okutusomako nga tukyali balamu nti tuli badikiteeta tunaawumula tutya famire zaffe zinaaba zitya Kayihura akyali mu sense of a human being Kandiho n'agamba nedda tekisoboka ekyo tulemwa tutya okukola bye tukola olw'aba bloggers tulema okukola bye tukola olwa social media nedda ssebo tugenda mu maaso n'abanjulira enteekateeka eri gye baali bateesezzaako n'agamba eno tulina okugitwala mu maaso nteekateeka kye Kandiho yagambye bw'ati bagenda kukuba poliisi eri mu kitundu kye bayita Kakinzi waliwo poliisi eri Kakinzi Luweero era enkuba gye bagenda obbakuba bagambye bwe bati mwinawo emmundu mukaaga zonna bazaagala njagala mukakase gwamanyi akakapoliisi ng'olinawo omusirikale gw'omanyi gwe tokayana mugulire omwenge gwebi omubuuze ku poliisi awo mwinawo emmundu mmeka bw'atakugamba mukaaga nve ku intaneti balinawo emmundu mukaaga zonna bazaagala wulira era olukwe luli bwe ruti bagenda oba kugiyitako bagenda kuleetawo emmotoka ya fuso wabeerewo abeefuula abagikanika bano babeere emabbali bagambye waliwo ejjinja Salimusale aba kampuni ya Salimusale ekola tiles lye baakubanga lye bajjangako lye baakubanga okukola tiles ekapeeka nze simanyiyo bino bye mbabuulira nabisomyenga bwe nasoma St. Lawrence we nagisoma nenjiyita naye nga simanyi na Ntebe Road nga mbeera bunjakku nga simanyi na Ntebe Road nti nno ye America Road Kata Road nga sikimanyi naye nga yo St. Lawrence we njikuteera wali quit growing in California naye nga simanyiyo ne bino simanyiyo kati gwamanyiyo weesootinge babuulire waliwo ejjinja lye baakubangako okukola tiles Salimusale yakubangako kati Salimusale aliwo Kakwerege ye yamutulaze gyali naye Kakwerege oli musajja Kakwerege Sudan oli musajja ate ekyo ata usituuka ugwe muzaata wa muzaata wabutute kuba kati kirabika tubadde tubukayanira babiri gwe muzaata ssebo nzikiriza sinze muzaata kuba ekyo sisobola kikola wansi eri mu ntaana ate n'otateekawo ttaka
ulira kujinja Salimu Salere lye bakubangako Salimu Salere yakubanga okukola tailozi awe bagenda okwekweka kakati balobese polisi bagende bakube polisi yawo bayitawo Kakinzi Luweero wajja kubaawo emmotoka entono kati bwe bamala ogikuba ne bamala okubatta polisi ne bagitwalako emmundu balinye emmotoka eno entono bajje bayokye eno fuso gye babadde bakanika bagiteekera omuliro okudivertinga attention y'abadduukirize badde ku mmotoka buli kintu bakibala enkola gye bakikolamu mujjukira nga abaakuba Kaweesi baateekawo wali omuntu akanika pikipiki mujjukira jjo wano bwe baatemya abasirikale bayokeza emmotoka eyabaddewo kati ne kaakati eno fuso bagenda giteekera omuliro nannyini mmotoka eyo gye baateekedde omuliro nga batema abapoliisi yali mu lukwe mbabuulidde eyo emmotoka baginoonye mu URA yali yaani nannyiniyo amanyi olukwe amanyi olukwe olw'okutemako abo abapoliisi emitwe naye ate ekibi waliwo emmotoka ze bawamba ku bantu ze nabagamba ze babawambako n'amanda kati bwe bakuwambako emmotoka genda oripooti ng'ofune referensi ogitereke enkya bijja kukukwata nti wali mu lukwe lw'okutematema poliisi nkubuulidde nga tumaze okulaba ebiwandiiko byayo nti yali yagundi ojja tubuulira bw'oba toyina referensi okulaga nti emmotoka yo baagibba owedde bwe bamala bagenda kulinnya emmotoka entono ebajjewo nga bwe nabagamba bwe baakuba luli omusajja oli gwe baakuba kabangaliye ne bagikumako omuliro ne badduka ne bagenda ejjinja ebbombo mu barakisi bwe bamala okuba kapoliisi kano ke bayisimanyi Kakinzi era abagenda obbakuba bagenda kuva wali Katuugo training school we baava luli we nabagamba era we bagenda okuvaawo bajje bakubeka na kapoliisi bwe bamala balinye emmotoka eyo ebatwale naye bagenda kuvuga nga badda ku saidi ya Kampala badde ne Kampala bwe bati kakati bwe batuuka bagenda kuba balina bannaabwe ababalinze babalindidde wa babalindidde ku katale ke bayita bali kyewuunya bajja balindirawo mbu wabeerawo n'abatrafiki wabeerawo ne petrol station waliwo petrol station eya Starbex awo omusaada we gugenda okubeera omusaada obuyambi kye nabagamba luli bagenda okukola kiri nga waliyo abali mu byalo abategemeya tukiyita kutegemeya ebintu ebimu mujja kunsonyiwa kubanga lulimi lwa security bw'onooba tobitegedde bo babitegedde bagenda kubeerawo ku Starbex we bayita ku bali kyewuunya wabeerawo n'abatrafiki awo basooke bagiregiremu awo ate baddeyo nga abadduukirize okitegedde byebyo bwe kibatuukako temukuba essimu yange kaakati tugenze wanda yambaje mu kusamira okusamira kwabadde kutya era biki ebyabaddeyo ng'ovudde ku kali ka briefing ke babadde banyumyanyumyamu awo n'amugamba ebyokuyonka embwa byali byabwerere bayagala kukwokesa kukusekerera kukulabisa kukukwata vidiyo ziteekayo bakukola bubi nnyo byonna biri narand void kasasiro wasobola ng'okuwandiika ebintu bingi nnyo mugundi ku ssomero omusomesa n'abiyitamu bw'ati n'ateeka mu siini nakomaawo kati nga fedda tugamba eno gudu ya university oba n'ateekamu irere ogamba nze kyantuukako nali mu senior 1 nga twakatuuka mu senior 1 olwo nga batandika okutugezesa otegeera kyenkana ki bwakutandikirewa ng'omusomesa ajja ow'Oluganda ng'agamba wandiika ebigambo 1500 ku lukaaga ku mitwe gino wammanga
kino jali emitwe nga mukaaga nga kuliko n'omutwe ogugamba okukoona akagere konzo otyo ogungumaze ate nze amanyi Oluganda nendyoka mpandika koona akagere nali ngenda ku luzzi natuuke waka nga nvudde ku ssomero ne tumala okulya emmere mama nangamba ngende ku luzzi nenzinga enkata nenkwata ekidomola nengenda ku luzzi mmala okwetikka tutambula nenkoona akagere olwala ne luvaamu omusaayi ne guyiika ekidomola ne kigwa ne kyatika bwali kawungeezi nenkaaba wowe maama nengenda eka tata nankuba nga tulusitole nze njagala nnyo okukolera ku bintu bye omusomesa w'Oluganda n'abitunuulira ateekamu yirere bwaba abadde ayagala kulaba lwalo lwavaamu ndumulage kubanga lwaliwo nga ddwo lwavaamu nalukoona byaddala nengamba naye tiyo siniyeebeera etya olwo eba etegeeza ki bwe yajja n'agamba bw'oba tomanyi mutwe nga tomanyi kyewandiikako kireke n'olwaliro sikimanyi kati ne Museveni bwe bamukoze siini irere kuyonka embwa byonna temuli makulu ekintu ekyo kyannuma n'olwaliro sirikyerabira era gwe omutwe saddamu guwandiikako n'olwaliro bw'ogumpa siguwandiikako naye nsobola okuwandiika ku Muganda n'embwa Omuganda n'ensuwa Omuganda n'enkoko Omuganda n'enswa ezagula nnyabo omutwalo ogwagula nnyabo yawo nenkuwaawo engero z'enswa Omuganda n'omwenge buli kyenkuwa n'olugero ekiwubye engalabi mwenge kubula byonna mbimanyi kati ne tugenda mu kusamira wamma bannange kuno okusamira temugenda kukukkiriza naye ngenda kubuulira Museveni ategeere nti ekiri wansi otega waggulu n'ekiri waggulu otega wansi ekibuusa ennyonyi ate era kyekigiza wansi anti eba emaze okulya ekkuse n'ebuuka ate era enjala n'egiruma nedda emmere yagibuusiza ate era yagikomezaawo bw'eba ennyonyi zino ezitambula yanonye basaabaze ng'erina obbatwala kale ate erina obbazza ekigibuusa kyekigizza ndayambaze biranga degawo be babadde mu mitambo naye ng'omutambiriza omukulu yabadde ndayambaze kuba kati bamukkiririzaamu nnyo wano we yakomerezaawo biri eby'ente enjeru ndayambaze bwe yamaze okukola emikolo ayise emizimu gye byonna bikoze ndayambaze n'awa Museveni eddagala lyabadde lya nsaano lye tutaasobodde kutegeera mangu kutegeererawo bwe yamaze n'alimuwa n'amubuulira ekyokulikolera ndayambaze n'amugamba eddagala lino ogenda kufuna ekiwuddura ekiwuddura kino okisekula okitabikemu eddagala lisobole okutuukirira nkulage kyogenda oddikolera ekirala kati awo Museveni amubuuza ate ekiwuddura kiki kati ndayambaze n'agezaako munnyonnyola kumbe nange nabadde sikitegedde kati ndayambaze mu kunnyonnyola Museveni kati nange nkitegeera amugamba waliwo omunnyo gwe bateeka mu bijanjaalo bijje mangu kubanga boogera Lunyarwanda ate nze ndiwuliramu katono kuba ndiweeno ndiw'ekisolo ndiw'ebufumbira kati Olunyarwanda luli olweri sirutegeera nnyo mmanyi lweno n'akola bw'ati n'amugamba Museveni n'amugamba affe wano tukiyita mawonde n'amugamba kati ate nze nkitegeere ne waffe tukiyita kisula n'amugamba akikoonekone akitabule mu ddagala eryo bwamala oba mugyewo abaana abato oba abaana mubalekeewo bategeere Museveni yaani abaana mubalekeewo mbyogere nga bwe biri nze nabyogedde this is a reported speech gwe mwana gwe genda oleeta amazzi genda ku dduuka ogula amazzi oba mugende muzannye mugenda kudda wulira n'amugamba bw'ati ogenda kukwata eddagala lino
okole emikolo gino wammanga kuba biri ebyimbwa byakwokesa si bituufu bino bye bituufu namugamba abaana foosi gye baleese y'amaanyi nnyo nti lino eddagala nkutereddemu omulamula liri lyabadde amaze okusa mbu mwabaddemu omulamula kaakati namugamba alikwate bulungi agende ku kitebe kya Nuupu ye yennyini Museveni bino ebintu abadde ajja abikola okusinziira ku bye bayogedde bino bye bajja ne basalako ekibiina ekitebe ky'ekibiina ne babagobako wiiki nnamba nga temukkirizibwa kulinnyawo emisana n'ekiro Museveni ajja ku bitebe bya banne n'akolerako emikolo mbabuulidde ye yennyini Kamwokya yajjawo ne Museveni oli musajja kati ku luno bwe mulaba nga basazeeko ekitebe kya NUP eky'Kamwokya ku Kavule anti ekitebe kitegeeza Kamwokya ekyo kyo kakati twakigandawaza ku kitebe Kamwokya Makerere ku Kavule ekitebe ekipya bwe mulaba nga amagye gazze ne geefuula galina ensonga ne gabagobawo ne gateekawo ne bayiwawo battalion namba nga mumanya Museveni yajja Museveni agenda kujja ku kitebe ekyo bamala okukyaza bonna babagobewo ne balirwana nga tebakkirizibwa kulabawo biki bayinza obbeerawo wiiki nga nnamba kaakati ye n'atoolamu olunaku lumu lwajja bw'amaliriza ye emikolo ne bagenda nga babuzidrowinga mpola nga baggwawo kati Museveni agenda kujja ku kitebe Kamwokya kuba abadde abikola nga tetumanyi wulira bamugambye akwate eryo eddagala aliteekemu ekisula akwate effumu nga liriko omuwunda agende awo ku kitebe kya Nuupu wakati mu ddiiro wakati mu kitebe anti temunnaba kizimba alyoka atuulewo omuwumbo ye yennyini ajjulirewo omuwumbo guli bw'amala okugujjula obulungi bw'ati asazeemu X bw'ati n'omuwunda gw'effumu mulyoke mukkirize nti oyo omusajja si mmere bwe musanga omuwumbo awantu awo Museveni mugutulage bulungi sesanga gwe neesiga wamma Kyagulanyi TV Geto TV nammwe mwenna TV ezibeera Kamwokya bwe musanganga w'omuwumbo mugutulage gujja kuba kundagala kuba gwenda kuba traditional era mujja tuuka mugambe yiyi envubu ye yafumbye kiki ekiri wano mbabuulidde kati bw'amala asazeemu bw'ati n'effumu X bw'ati awo mu lukubo awo wasazizza bw'ati asooka akwata eddagala liri ayiwemu agambe bw'ati omulamula kuno kati ffeno ku kyaki kwe tuyite okusaba omulamula jangu otulamule n'abalabe bange basimbulira ddala wano wano we bakuŋŋaana abalabe bange njagala omulamula otulamule n'abalabe bange bano abasajja basusse olwo omulamula gutandika okukola ate gwe muhonda engeri gy'ohondamu ebijanjaalo ne bijja nga temuli nku abasajja bano bakugonda anti omanyi beepanka nnyo wano wulira agenda kugonza bannayuganda agenda kugonza aba NUP amagye poliisi babuloga n'abazungu era bamugambye oli waddembe n'okumenya amannya Museveni gezi omenye erinnya lyange ogenda kundaba ani goteka mu miwumbo gyo era agambe mwenna mbafudde ekitagasa nga bw'olaba wano kyenkoze mbasazizaamu temugeza ne mwegatta okunwanyisa abazungu mwenna obwongo mbukwata mwenna mbagonza buli omu kye mugamba kyabaawulira bino ebigambo ndayambaze yabimuwadde olunya lwanda ndumanyi ate ne Museveni obwedde ebimu bamuvuunulira anti eno Buganda amazeeyo ebbanga alinga mutabani we tamanyi Luzungu tamanyi Lunyarwanda tamanyi Luganda tamanyi kugamba baba ki naye mwe mwavaawa ye mbu bonna abagonza babuloga abanfuukidde zike muwonda abahonde nga bwahonda ebijanjaalo ate gwe Kyagulanyi olina kusaanawo
mbu ffenna tufuule kasasiro kati mbu bw'amala okuyuwa banne bwe musangangawo omuwumbo temunjokesa mugutulage mbeegayiridde mugutulage gujja kubaamu x bwe guti nga guliko muhondo aguhonzehonze ekisula kijja kiba kyonna musange nga kiringa ekintuntu nga mumanya yeye bamugambye bwe bati akikoleyo ne ku kibiina ekirala ku bibiina ebimuvuganya oba FDC agende ne ku Freedom Square Constitutional Square nawe akolewo omukolo gwe gumu. Museveni yabuuziza ndayambaze byonna mbikola olunaku lumu eyemmere ngenda gijjawo ebyo byonna nga nzijewo ebyo ebikola raw material eva ewa era nze omuntu omu ndayambaze namugamba ennaku zisobola okubeeza enjawulo ennaku zijja kubeeza enjawulo kyate olunaku lumu ono ekikola otenaga mbadde ntidde byo bikola nja kubikola byo nja bikola Museveni yakakasiza agenda bikola ng'asazaamu abazungu tebeegatta ne bannayuganda tebeegatta NUP temwegatta UPDF temwegatta poliisi temwegatta mwenna abasazizaamu abahonda ate n'omulamula gumulamule n'abalabe be kati baprayer warriors ebyokusabira mukyabinsaba abasiibi kwagana musiiba busiibi kulumwanjala temumanyi biki bye mulina kusaba temubimanyeera mbu omulamula gutulamule kakati gwe omulamula bw'ogulaba ng'ojja oguyitako awo nawe gugambe mu linnya lya Yesu kakati gwe guyite mu linnya lya Yesu ogambe mu linnya lya Yesu gwe mulamula jangu otulamule ne Museveni nawe guyite okimanyi nti ebbombo liwonya ekifuba omulamula bwe mugayala gugenda balamula mbabuulire pasita ng'akyamiza ebintu nkugambye ye kaabikole mbunna agambe bw'ati nti byonna ebyo byonna abikoze ng'ayambibwako abantu bano wammanga ng'ayambibwako Lubanga Nyabingi Kaliisa ne Lyangombe mujjukiranga gundi yamuyita Salimu Sale yamuyita ekiro Lyangombe Nyabingi Lyangombe nnyonyo ekiro n'akoowola yasula akoowola Lyangombe naye lwe yafa teyamuyamba Lyangombe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna Museveni mukama akwexposinze tajja kubikola byonna bijja kukuddira gezo edda batugambanga banna bange bwe muba mutambula togezanga n'okyamba mu nnimiro y'abandi oba ewantu wawandi n'ogenda ogireegira egundi kubanga omuntu ajja kuteekako obugirita simanya atekeko biki ogende wenna otuntumuke obabuke okunkumuke otungunune ojja kumala kuddayo kumugamba sibeera naye andi munaye nsaba kunsonyiwa kiki anti nze natuulatuula ekyemmanga wali era nga batugamba oddanga ewaka oba okyamanga nobabuuza bannaye muli mutya bulungi mbadde nsabako ku kabini bakulagirire kabini naye tomala gatuulatuula Museveni geza otuule ku kitebe kya NUP obabuke okunkumuke ku luno ne ani bagiyita batya pampa tegenda kukuyamba kuba ogenda kukunkumuka ennyama yennyini otuuze ng'otugumba nga n'ennyama yonna yagendedde mu pampa nkubuulidde geza otuulewo eyo kati yessaala gye ŋŋenda okusaba geza otuule ku kitebe kyaffe oba gwe wakigula esente zakigula omumanyiwa gye zaava bino Museveni abadde abikola ku bitebe naye ndowooza nga amansa awo bumansa nakufuuwa mwena temufuna akalulu n'akamu mubufuna mbubbe ne bwe mbabba temuyomba nze mba ndayira ne bwe ndayira temukyakyala temuddamu okukyakya kaakati agenda kutuulawo butuuzi kati tukulina mune bwe mutaabikkirize kasita ye Museveni abiwulidde kuba ye Museveni sikyamuyita ne bwe nzija mwena ne bwe muliggwawo Museveni ajja kusigala ng'ajja nga ye andaba kuba ye yasinga okuntegeera taata wa Kirumira n'abafamire ya Kirumira mukuume amalaalo ga Kirumira obudde bugenda kukya musanga amalaalo ga Kirumira nga baagamenye
I repeat, bannayuganda mujja kuzuukukira ku mawulire nga bamenye amalaalo ga Kirumira, baagala akawanga ka Kirumira. Olw'omutima gwe yali alina n'ebboggo n'obwongo bwe yali alina, akawanga ke Museveni akeetaaga. Ekyo mulaba tikisoboka, mulindeko lwe munaakeera nga tata wa Kirumira akaaba butaateera. Bannange omwana mbadde mmanyi nti oba yazuukidde naye ate simulaba. Kitegeeza bamenye bumenya ne bamugjamu. Mbabuulidde abalala abantu ba famire ya Harriet Kisaakye, abantu ba Harriet Kisaakye mubeere nnyo nga amaaso gababeera ku malalo ga Harriet Kisaakye. Ono Harriet Kisaakye kye bamulinako ye yasooka mu njogera yaabwe, ye yasooka okugamba nti Buganda eri mu buwambe, nti ye yasooka okugamba nti Obwakabaka buggwaawo, ye yasooka okubuusa bannayuganda nti waliwo ekiriwo wakati wa Buganda ne Museveni okusaanyawo Buganda. Ekyo kyekyagaza okumenya amalaalo ga, kubanga ye yazuukusa. Bo bwe bagamba, nze bye biseera gundi nalinga ndi mu byange nga mbonaabona na bitabo, mbadde sikimanyi nti ye yasooka. Kati mwababadde mujja mu bigoberera munoonye biki bye yayogera oba biki, kubanga namujjukira nnyo wabattira muganda we omulenzi gwe yayimbako gundi, wa inna lillahi wa inna lillahi Vincent Wumula Mirembe. Si oyo mukuma amalaalo ge. Mbabuulidde temumanja. Naye aba TV mwenna TV zaffe ez'enkyukakyuka temugezanga ne mubikkako omusenyu, mubitulage nga bwe biri. Mbabuulidde kasita banaageza ne bajja ne basalako awo nga mumanya. Lugonvu wamma ono abadde agoberera Eva ne Silivia, mugoberera nnyo ebintu wamma. Naawo tugenda kuziikula amalaalo ga Oranya, tugenda kuziikula amalaalo ga Kasirye Gwanga. Meeting zikyagenda mu maaso. Omanye ebyeggulu eby'omwomolo bya kalicha tulina okulaba abakulu b'ebika. Waliwo omukulu w'ekika gwe njogeddeko naye mu famire, mu kika simanyi mu Lunyiriri, mu Kasolya, mu Siga, mu Mutuba, mu Kirundu, mu Musizi, wonna balina ebika. Bankwasizza abantu ab'enjawulo, waliwo gwe njogedde naye. Omanyi bamanyi Oluzungu ne baba bakadde bwe bati bo basoma ku mirembe gy'obote n'amiini. Omunjogedde naye. Kati tukola structures. Famire ya Kasirye Gwanga tukwatagana nayo ekiwayo ekitukkiriza okola entegeka. Tujja kulanga okuva Kalumu okudda eno tugenda kuziikula Kasirye Gwanga. Okuva Kalumu okudda eri tugenda kuziikula Oranya. Ennaku z'omwezi ngenda ziranga openire. Njagala tukwatagana ne Museveni. Njagala tulabe owa UPDF omusiru oba wa poliisi omusiru atukuba tiyagasi olw'okuziikula okukakasa. Gwe kisajja gwe kinaalwana ng'otuziyiza naawe Museveni ajja kukusiika akunywe kaawa. Kasirye Gwanga baamunywa kaawa. Oranya gyali Museveni asula naye ku buliri. Oranya gyali. Mbabuulidde Oranya gyali Museveni asula naye ku buliri. Abadayasipura mmwe bensoose. Abadayasipura njagala mulina omutima gw'okununula eggwanga lyammwe. In fact n'okusinga abaliyo wansi ku ground. Naye tekimala. Mweyongere okwagala okununula eggwanga lyammwe okusinga bwe mwali mwagadde. Mweyongere okununula eggwanga lyammwe okusinga bwe kyali kibadde, kubanga kibakakatako. Bw'onoosoma Bayibuli obulungi, eggwanga bwe liba ligenda okuggwekerera ng'omulaba ateekateeka oddimalawo, pulaani ezo sitaani omulaba agenda okuzikuba okumalawo eggwanga,
wabaawo abantu abatwalibwa mu diaspora mu ngeri ez'enjawulo. Naye abantu abagenda mu diaspora mu ngeri ez'enjawulo tofaayo wagenda otya. Tofaayo baggo walwana ennyo n'otunda ne paasi nga nze. Ne paasi egolola nagitunda. Kapeti nagendo gigagambulawo ekifwini kisigala ku ttaka ne baŋŋamba ate yo tejja kukola. Koze wamma mpa muzompa kale. Twali tumaze ogiteeseza. Agenda okugigira bw'ati ate eri ewaali watonnya. Egundi ennyumba yali etonnya wali bw'ati ng'amazzi gakulukutirawo. Tugenda ogigagambulayo nesigalayo ne baŋŋamba ate kyakola makulu. Ne mugamba naawe atereka kusaaga. Ezo sente ze zintwala Entebbe. Awo nga noonya ezintwala Entebbe n'okugula t-shirt ya Middle East nga kyali mpata kutwala nga tozirina. Ne mugamba okempaayo zompa kale. Sikyalina. Konze gwe mpaayo zompa ogitwala ogisuule ku kasasiro. Natunda buli kiramu. Tofaayo nzija kijje wajja. Tofaayo ngeri gye wayiiya kujja. Obeera mujje ezibizi. Mukama lyaba yategeka okununula eggwanga ng'omulaba alitwala. Kati battalion esookera ddala ye mwabo mu diaspora. Ekyakutwala mu diaspora gwe kyotaamanya kununula ggwanga. Genda osome Bayibuli. Buli mu Bayibuli lwe waabangawo okununula, buli we baawangawo okuyamba, obuyambi bwavanga mu diaspora. Kati waba oli gwe tofaayo oba wagendera mu menvu, oba wagendera mu migugu, oba wagendera mu container, oba wagendera mu keesi, eyo engenda gye wagendamu eyo ye yali engeri Mukama gye yakulikuruutinga kujja erigenda okununula eggwanga. Bible and politics. Yusufu yatundibwa butundibwa ng'ali ku ndeeboleebo ya kufa, kubanga baamusuula na mu kinnya okusooka. Abeere yakuba endulu wewe kati empologoma ejje ng'etambula ebuuze ate kiki ekiri wano wansi wempulira etunuleyo. Okay, kumbe gwali wano. All right. What are you doing there? User crying, nedda nsiri say, what are you doing there? Bagamba tumuteeke tumusule wano ensolo embizi mulye. Ensolo enkambwe wakirizi mulye naye tetumutta. Basooka ne balowooza ku ky'okumutta. Ne bagamba omusaayi gwe bwe gutusammukira tegujja kuva ku ngoye zaffe. Tumusule mu kinnya. Ne bamusuula mu kinnya. Baba bamusuula mu kinnya. Basereve master ne bajja ku Middle East. Basereve masters ne bajja ku Middle East ne bantundayo ne bakutundayo. Ne bagamba tumugyeyo mujje baleko basebo kiki tubatwala mwetunda mukola muti tulinayo wano akaana kali waka kano tubadde ne bakajjayo ne bakagula ne bakateekako ne bakatwala mu diaspora ne bakateeka ku ndogoyi kwi kuŋŋami kwi ne bakatwala mu katala akasooka. Nga katonnyo kanaakola ki kano? Mbadde njagala erivubukavubuka nga litabani lya Katongole naye maama nga nali kasiiwuufu. Nakola interview awo ku Middle East nga bagamba ng'olubiri lutono ate kazeeyi akazeeyi tekafuwa. Emirundi 3 nga interview nzigwa. Nenkizuula konze kale mbategedde nenzira yewaka nali nnyina ebijaketi byange ebinene nga ntegedde size yenjokesa nengenda nyambala otugoye twange twonna nali nnina twonna nentwambala nensembyayo ebijaketi nali nnyina kireza kye nakolerangamu mu nkuba nenkisembya waggulu nendyoka nzija nga ndi munene bwenti nenyimirira bwenti nakola bwenti kuba ebingibi nga mu bwonge bya security mbimanyi nenyimirira bwenti. Omusajja yangamba see you in Kata naye yajja sawa 10 twakeerawo interview twagikola sawa 11 eyakawungeezi tebereza kike naliko ebijaketi sibijjamu nendyoka ntuntumuka nendyoka ngende manja
nenkomawo bannanga ajja ne batuwawo obusoda ebindaazi bannanga ajja naye nga ntuntumuka siyagala kwepangulula sina bwe naabizaako mbanjawo wuyaze fenna nenga nenyimira bwenda ngamba see you in Qatar yangamba talk about yourself and by name Zabu Asimu Wile son of David Katongole all away from United States of Boma okay see you in Qatar kwanza wanji tata nadduka okwepangulula baba kungamba nti komawo byonna nembipangulula ne nganze nantuntumuka nzigwawo kati ne Yusufu bagamba nga kanda kato kati nange omusajja n'amalaga kagula n'akatwala mu katala akalala n'amalaga kagula n'akatwala mu katala akalala ne kagwa mu mikono gya Potifari kagenda mu diaspora Yusufu gotofaayo ngenda gye wagenda mu diaspora you was a reserved force abagenda okununula Uganda Isirayiri emirundi gyonna n'olwaleero Isirayiri eyimiridde ku diaspora abo mu diaspora mwebale nnyo mwebalidda abewaka batuuka ne beebaka abewaka batuuka ne bamanyiira embeera embi naye gwe wali ofuseeko kubuliri ofuka n'osooka ne weekanga toyagala kugira naye ekivaamu omanyiira n'obyebakamu otulwa ne tukomawo ne tukukwata ne weebaka kubanga omanyidde embeera omubiri gukitegedde omubiri gukimanyidde kote owulira nga atalina nakye yakoze batuuka ekiseera ne bawulira n'agamba owange anti kutambula wali nga nsanga abajjula nga ndya nga nkomawo ewaka waliwo bataata abakifuula kiri nnomo kubanga ate ewaka agula empuuta eneemala ekiro ya 7 kati tata ye yamanyiira agula kwota ya 3.5 nga yatuula awo ng'alyalyanga ng'akomawo ewaka ng'abuuza ye naye maama ebintu wabikoze otya tokyayiiya kwegamba kati ekyo yakimanyiira awaka tebakyalyamva ye yalya kubanga ate ye bw'anaggwamu amaanyi bw'anaafa awaka wajja kuggwawo kati ye kaalye kwegamba ebintu bigenda bibeera ab'ewaka batuuka bo ne bakwerega sigambe nti ab'ewaka baakwerega okujjako ab'e Kampala bwe tuddamu bayita ne mutasituka mugenda Jjinja mugende mubeere Jjinja etatuukese ejje Kampala ne bannange Bijiro oli musajja Bijiro yagambye tetusobola kukigumiikiriza nga Kampala etudde butuuzi kati mwe mugenda Jjinja mugende mubeereko ebusembatya mugende mubeereko Emanaafwa kaakati abe Manaafwa bajje bakolere ku Kampala Road owulire ekinabeera ku City Square anti muti musobola abewaka batuuka ne beebaka kati diaspora mmwe mulina okununula Uganda yongeramu amaanyi mu kyobadde okola omanyi ki oba Mukama yakuleeta otaase Uganda mu biseera ebifaanana bwe biti enjala bwetuuka n'egenda ekuba Isirayiri kati nga omwana waabwe w'omu diaspora sebo byatuuka ekiseera ne byewaana bannange omwana waffe omwana waffe mu diaspora kati nayimirizawo Isirayiri ne batuuka n'okugenda ne babeera Misiri ne beeyagalira eyo ne bajooga bujoozi ne bakamala bukamazi Abanyarwanda abali e Uganda temuggwamu ssuubi mugende mununule Rwanda yammwe tukimanyi nti Kagame abasuza ku minkekeera naye atubakuumye ekiseera ekimala Gasumba genda oteekewo sisimuka Rwanda fe Uganda wano tumala dda weebale nnyo weebalire ddala ssebo sisimuka Uganda kati sisimuka Rwanda kolayo sisimuka Rwanda amahoro bavandimwe association and group mugende musisimule Rwanda fotukoze tujja kukusoma byafaayo waliwo omusajja Revolution City omuvandimwe yanunula ensi 2 yasooka n'ayamba Uganda sisimuka Uganda n'agenda sisimuka Rwanda nayo nesisimuka Burundi ne Burundi nesisimuka tujja kusomako ng'omusajja omunene nnyo byafaayo eyasisimula East Africa yes weebale nnyo Gasumba obwobugalo bubwo twasisimuka kati tokyalina kyotuyamba oli liability kati e Uganda genda otaase Rwanda you are now becoming a useless man so kasupu akatono kosigazaamu bwe kabaamu genda osisimule Rwanda sisimuka Rwanda sisimuka maama Rwanda sisimuka Rwanda ojja kuba okoze erinnya tujja kusomako
nga revolutionist asinga Mandela. Ab'omu diaspora mweyongera amaanyi. Omwana gwe batunde yagenda okufwa yanunula Isirayiri n'abawa n'emmere n'abawa n'ekifo ekirungi kye bayita Gosheni. Ye yali muyenga w'ebiseera ebyo, kololo w'ebiseera ebyo, buziga nga be babeerayo. Kati ate bwe bajja eno eri ne batwalayo eri Abakanani ne wajjawo eggwanga ne lyeyitira ddala Bakanani ne bagamba ffe tuli Bakanani. We as a Cananian oba bwe babayita oba kanini. We as a kanini Cananian oba beebo. Ne basimba ne mwanyi okukulaga nti weebali we are here to stay. Abaana ne bava mu diaspora ne baddayo ewaabwe. Kati buli ali mu diaspora Yesu okudda mu maanyi basooka ne bamuddusa ne bamutwalako mu diaspora. Yesu n'asooka n'alya ewa ne bazadde be ne balya ewa ne bapoyesaako Egypt. Kubanga omanyi bw'otagendako mu diaspora ate oba obeera otya. Sebo temulaba nga sitegeera naye ate ntegeera okusinga bwe naviire e Uganda. Gw'ojjako mu diaspora olabe akanyumungufu akatono okolaba alabamu. Si lwakuba nti waliwo ekiriwo ennyo diaspora. Yesu yali mwana wa Katonda naye yali alina okulyako ewa mu diaspora. Yagenda okuva eyo nga ng'ebyawandiikibwa bituukirira butuukirizi ti omwana wange ave yakomewo eno n'ebyawandiikibwa bisobole okutuukirira kuba waliwo eyakiragula. Genda osome Matayo 21. Ab'omu diaspora twogere kituleke ki? Badanieri bali mu diaspora. Juzi twasoma ku Nabbi Nehemiya yali mu diaspora mu Babiloni ng'ali bulungi nnyo ng'akola na ku byakunywa bya kabaka nga yatamiiza kabaka nga ye yavunaanyizibwa ku kabaka okunywa ebyokunywa. Yamanya nti enkya leero nja mukubira juisi wa ntende duli ndowooza muteremu bogoya kamuteremu omubogoya ovakkedo muteremu kyekirala muteremu watermeloni anywe ku ntende naye entende azinywedde nnyo kati oba anywe eki kati ndowooza kamuteremu emizabbibu gino ndowooza leero nga yakyanga ebyokunywa bya kabaka ndowooza olwaleero kamukubise olumu n'amukubya kabaka agenda okunywa n'akubwa nga ye akimanyi nti buli Friday nnyina omukubya kubanga agenda mu wiikendi. Ye yali avunaanyizibwako ebyo ng'alina mu mirembe gye. Naye bwe yawulira ekiri mu Yerusaalemi Bayibuli egamba bweti. Bwe yawulira ekiri mu Yerusaalemi Bayibuli egamba n'agamba nedda. Yerusaalemi bwebanga bweti bweri katusooke tuddeyo tuzimbe Yerusaalemi. N'agamba kabaka wakitegedde obwo bubaka twakabuyiga awo omwezi nga ogumu emabega. N'amugamba naye wandindese kanzire ewaka ngende mmala okuzimba ekikomera kubanga kiwaguddwa. Ekibuga ki asanga yayingira buli omu nedda ssebo n'alyoka akwata ekitala n'addayo n'agenda atema emiti nti omukono ogumu ne gukwata omwiko omukono mulala ne gukwata ekitala. Ne bateeka buli kkuba eriyingira ne bateekawo abakuumi n'abazimbi. Buli muzimbi n'akwata ekitala n'asomba ng'omusajja ateeka omusenyu ku wirubaalo n'ateekako ejjambiya ye n'asitula n'asindika. Bw'awulira akakuba n'awummuza n'akwata ejjambiya. Wali wazze oba wali wazze? Kakati awo ffe we tubulamu awo naye nawo twatuuseewo awo nawo twatuuseewo. Buli omu abeera n'ekintu kye. Kati bw'oba oli awo nga tomanyi kiriwo, bw'oba oli awo nga toyina ky'oyina owedde. Okitegedde owedde kubanga wano we tuli buli munnayuganda olina okubanga buli kyokola okiyinako ekintu
bwoba toyina muliro wakiribera n'amazzi omuntu omuyira amazzi gatira ddala abantu waliwo wa basi yagayingiddemu wowe owa ambulance yaye abagenda okwanjula wowe amazzi galya n'abagole wakiribera n'amata abaawo kumpi ab'omudde yeesipuula mbabuulira tugenda kuddayo kuzimba bannange politics mungi nnyo awo nvuddewo waliwo omusajja bamuyita molimoli abe molimoli mugenda kunnyamba mu nsonyiwe mundeke twamaze candidate kino ekintu kigenda kutambula wonna kitya bakandi Museveni akooyo okubba obululu openire twabagamba tumuwerekere buli wamu tumulabise kati egogonya yakoze bwati yateeseza ne mulimuli simanyi kabaka wa Teeso simanyi ani Teeso wa ni mulimuli nga eyamutuukiridde yabadde oyo omukazi gundi Jessica Lupo kubanga Jessica Lupo yalwanaganye ne Mukula Michael Mukula bagenda kutta Michael Mukula ogenda kulya obutwa ne Moses Ali bagenda batta mbadde ndabidde mbabuulidde Museveni mwabamaze Michael Mukula ne Moses Ali mweraba mbabuulidde ulira bino nabijje mu bigambo bi mbabuulidde naye Mukula nkoze bubi okukulabula ulira oyo omusajja emolimoli yalidde obukadde 35 ne candidate nali obukadde 35 kale bannange emolimoli onswazizza nnyo nze naganye biliyoni 4 plus billions kabaka omulamba emolimoli miliyoni 34 bannange emolimoli yalidde obukadde 34 naganye biliyoni amumovali yebozani yu bagenda gamba mwana ayisizaamu kabaka waffe amaaso yamanyi bwe mutewa bitibwa kakati ffe tubakolere ki kwagamba nze nkikuwe inza nzitowa biliyoni 4 mpo obukadde 35 nze mbulyanze ngenda kujja mu mpo obwe emolimoli mbukale nze emolimoli nga njagala okugatta abantu bange oweni UP mujjemu ng'abaana bange ab'endeemu lwaki tewajjemu owenaremu oyo RDC oyo emolimoli RDC gwe kirumye oti nyigale futi ogende obukadde niye bannange kyemugamba mumwe basabuje kisibe emolimoli obukadde 35 ddala bubokese nga nange kakwerege webunjako saabulidde salidde biliyoni sigamba no biliyoni si miliyoni 40 plus bwoba wakana inbox minkuwe screenshot bulunaku akeera ku nvuma mbwaggo ojja kufa obwavu obumpakati gomanyi gyendaga byebyo byabadde tebabalimba kino Museveni akikola waayi ayagala kuva mu kifaananyi kiri ekibeera mu by elections era n'oweekasese kaakati bino bye twabadde twegatta simanyi tulekere candidate omu muddeyo ku drawing board his excellence ekyo mukinogere eddagala kubanga saagala kwetumiikiriza nga muwe muli wamma mutuule mutubuulire ekyo kikolera n'oweekasese bagenda mugula mbabuulidde bayagadde bajjemu wa NUP mbuno batuokese ebyo his excellence yabitugamba dda nti nemuffe wano nemuffe mulimu abawaayo emitima gyabwe naye ate waliyo abagaana kati oyo ye emolimoli nemuba emolimoli waliyo emolimoli ali 35 oyo mumaze sigenda mulwako naye mbuuza mama wa Segirinya akolerani tutuusa okukwata mama wa Segirinya tumukuwe kiboko Segirinya tujja mubuulira oyo mukazi ayagala basibe mutabani we mbabuulidde
oyo omukazi mama wa Segirinya ayagala basibe Segirinya. Duli yatuokesa n'agenda ali obukadde 5. Omusango guli mu kutambula bo gwe bayita omusango. Abajulizi baganye bagambye batuwaayira. Tetubimanyi. Wabula mama wa Segirinya ageze kulaba Mawu amuyambe ate omwana we. Oyo omukazi tumukwate tumukube kiboko Segirinya tujja munnyonnyola. Segirinya jabbimanya. Segirinya yagala nnyo revolution okusinga nnyina. Nze mumanyi. Segirinya yagala nnyo Uganda okusinga nnyina. Oyo mukazi tumukubi. Oyo mukazi tumukubi kiboko. Oba tukwate Gomesi tuziyiweko petroli tumukumeko omuliro. Mbabuulidde. Revolution etambule. Kati baagala kukwata credit okujiwa Mawu. Mbu Mawu yabasonyiye ne bavaayo. Nedda Segirinya bw'aba yatema abantu agende Kalabba. Ate ffe tuwagira obutemu. Segirinya bw'aba yatema abantu b'e Masaka agende Kalabba. Bamuwozese agende Kalabba. Abaddeyo ebbanga lyonna ng'omusango tegutambula nga gwesibye. Kati mama wa Segirinya mumuyuweeko amafuta. Mumwoke. Bwe bakubuuza nga gamba nti mutabani wa Katongole ye yantuma. Ye Mawu nakoma okujja ngo omutwe gwa Mawu guyingidde emitwalo gya dola egi. Ebiri ogwa mukaaku teguliiko ssente totawaana. Ogwa mukasambidde teguliiko yadde ekoyini. Mbabuulira emitwe egitunda. Mama wa Segirinya mumuyiweeko buyiyi peteroli atuntumuke. Oyo omukazi atuokesa. Oyo omukazi alina omuntu gwakolera mbabuulira. Ne Segirinya gyali ajja bbawo ebirabo nga afulumya agambe bw'ati njagala omuntu eyayokya maama nkugulire emmotoka. Segirinya alina ssente. Tulaba nga ali mu kkomera. Segirinya alina ssente yakube kunje. Yali kuba abazungu temunkwata obubi. Yali alina mikwano gye bamuwe kunje. Ajja kugulira emmotoka Ipsa mu mpya. Wakiri ogira ovuga eyo nga bwe yeesootinga. Alyoka akwongera ebbenzi bw'oyo ky'omukazi oyo nkubuulidde. Jo nayogedde ku nsonga y'abaana. Nsigaze eddakiika 5 ngenze mu kigambo kya Katonda. Mukama jangu okukosomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo mu linnya lya Yesu. Amiina. Twabadde twogera ku baana. Omulembe gw'abaana nga guzikirira. Abaana bwe baggwawo kiba kitegeeza tetulina future. Bw'oba ng'oli mulimi ng'olima ebintu nga ennyaanya, bw'oba toyina nasale beedi toba na nnimiro. Oyinza okubeera ne nasale beedi nga yenkananga eddiiro bweti. Naye bw'ofulumya nasale beedi nga ennyaanya nga ziva mu nasale beedi zisobola okusimba yiika 5. Abaana ye nasale beedi y'eggwanga basobola okubeerawo ng'obalabanga abeekomese mu kantu kamu abatalina makulu. Nze bansimbuliza mu nasale beedi ebuwama Kawumba Bunjakko Buwama Semukombe eyo gye nava. Ne bansimbuliza ne batwala mu nnimiro okukakkananga ennimiro nga bansimbye ekkata. Naye wansanga nga mu nasale beedi nga ninga akakwerege. Kati temugeza ne mugayalirira abaana ye nasale beedi. Kati nasale beedi bwefa ennimiro oba toyina. Nasale beedi bw'ensigo bwe ziba mbi ennimiro oba toyina. Nabagambako olulala mukoddomi wange yagenda ku container village alima nnyaanya. Mulimi wa nnyaanya nnyo nakakati alina yaawo omusiri. Ogundi omusana gubadde gumukutte ennaku ezo nga akabatwawanga ntulege omusana. Ulira yagenda ku container village n'agenda agula yapangisa ettaka eddene. N'alyoka agenda ku container village n'agenda agula ensigo z'ennyaanya. N'ayiwa nasale beedi nga nnene enzibu. Olwo ayagala asimbe simanyi yiika 6 zonna nga bwe yazigira. N'alyoka asimbuliza nasale beedi n'agenda asimba ennyaanya. N'afukirira n'akola atya nezimulisa n'akola atya n'afuuyira n'akola zigenda okutuuka okubala ng'asimbye obunyaanya obw'omu lusuku bwe baayitanga malaaya. Obutono bwe buti obulinga ensaali businga ku ntuntunu obwo ng'asimbye yiika 6 katono agw'eddalu.
kuba Nasarebbeedi ensigo yali mbi. Ennimiro yamumenya, ennimiro yamusala n'olwaleero. Awo yasala emyaka nga yagenda ne yeeyongera mu maaso emyaka nga 56 okuva ku we yali. Olwa stress ya ssente ze yateeka mu nsigo eya Nasarebbeedi enfu nga tamanyi. Mmwe bannayuganda mutadde ssente mu baana naye ng'ensigo ennyanya ze mugenda okukungula by the end of the day mugenda kukungula obunyanya bu malaya obw'omu lusuku. Abakulira mu kyalo mmwe mubumanyi mwekka obuffe kwe twakulira. Era nga bw'okalaba okakoolera n'okabikkako n'ozaawo bw'oti ne bw'oti. Kasita taata aleeta empuuta n'okwata akataasa n'odduka oba esseffuliya n'ogenda oleeta entuumo ne mulyoka mukyekola. Era ng'ekyo nga si kizibu kyaffe. Ennyaanya noza nnyaanya za bayingi lumu na lumu ate nga lwaki. Kati muli wa Nasarebbeedi bwe mutagenderera omusiri gugenda kutuuka nga gwakumenya waguteekamu kuba ofuuyira simanyi n'obikka. Ate munnange ennyaanya zijja tuula ku ttaka zijja kuvunda n'olyoka obikka omusiri n'okoola mpola mpola sikulanga ogumenya. Ennyaanya muzikwate bulungi mujja zimenye emitwe ate olulimi olumenye. Bw'oba tuyagala dde ewaka omwana wange tomugambako ate kati omwana omugambako oboggolera otya omwana omusomesa okuba akuba abaana okuba omwana wange. Waliwo omusajja yajja n'ejjambiya nze nasomera wano mukuba abaana mubagoba nga nze nasomera wano mukuba musomesa ki yagobye omwana owange mugenda tegera nti omwana nze muzaala abasomesa beetonda nedda munnange wamasiyenzeko omwana yoyo yeggwe gwe wandaba kuba no nga nsoma mumanyi agatandika essomero. Gwe okola ebintu ebyo naye yo omwana ensigo gy'omusizeemu ogimanyi. Waliwo omulembe ogutta abaana kyekyawandiikibwa kye naleseyo kye twali twasomako ebiseera ebyo eky'omusajja wa Katonda eyafa ng'omulembe agutunze omulembe aguziise. Maama atandika okubonaabona n'abaana atandika okuyimiriza buli gwasanze bannange mu nnyambe abaana bagenda batwala. Gwolowooza yasooka nkubamu akafaananyi ng'alabika teyasookera ku Erisa. Ndowooza yali ng'asabiriza bambi mu nnyambe ati munnaye ndi mukazi muzadde nze maama nze taata kiki munnange ati munnange abaana babatwala nnyamba abaana babatwala eyabakuzaalamu aliwa munnange yafuwa kitalo weeraba yakeranga kumakya kusabiriza kutaasa baana ate mukola mulimu ki munnange abaana bakeera kuba matatu bakeera kuzannya matatu abaana bange ate munnange bakole ki kubanga era munnaye nga bw'olaba Uganda ate kati abaana bakole ki tebalina kye bakola munnaye bakeera awo ne bazannya omupiira bagendako ku kisaawe ne bagenda ne yasabiriza omukululo gw'abantu oba okutwala bbanga ki nkubamu kafaananyi okutuusa Mukama lwamuyamba Katonda lwabiyingiramu n'aleetayo omusajja wa Katonda alina ekigambo ekiramu. Musajja wa Katonda nyamba kiki munnaye abaana babatwala omulembe taata yafa aguziise nga n'abaana tebayinza kugambako munnange maama waliwo omwana gwe batulaga omuto myaka simanyi 7 abazadde bagenda omwana akera kumakya kulabirira banne anoonya scrap n'ebicupacupa n'agira n'agamba muneka kati guteka kakawunga awo leka nsooke nziruke wano ate kantwaleyo bino ate mbipime ate nkomewo tulabe nga nzija n'amafuta. Omukulu wa myaka 7 alabirira banne waayi abazadde omulembe bagutta. Omusajja wa Katonda afudde abaana abasinzeeyo maama ali mu kusabiriza okutuusa Katonda lwabiyingiramu n'aleeta omusajja wa Katonda alina ekigambo era omusajja yamubuuza ye mukola ki ye oli yafuwa mumuleka awummule mirembe yafuwa kati otunyumize yafuwa yafa ddi munnange emyaka giyiseewo nga yafuwa naye tetulina kyakulya. Bw'aba yafudde eggulo kale nno tusobola okyekkiriza naye emyaka giyiseewo nga yafuwa olwaliro talina kyakulya. Tunabeera kuyafuwa mu musoso okufuirwa nange wange yafuwa mama yafuwa waali yafuwa kakati ngambe kyolo okuba yafuwa olwensi yakomye naye awo bwe yali yakafa nali ngenda kwetta ne ngamba ne mama kafudde katugire mama be nangamba naye lwaki atoofa nga ate ofuwaye konze wamma wonno oyogedde
nangamba wakiririnda omwezi tulabenga embeera bweneebeera kale bw'onooba wakufa awo nombuulira nze nenkwettira ngenda okumalako omwezi nga nzijukira bujjukizi kozi mama yafuwa tabanga yafuwa oba gyali yafuwa kale ng'ebintu biteredde biri nnomu kakati gwetunyumiza yafuwa gwosoose okufiirwa omusajja wa Katonda n'amubuuza abaana baliwa abaana bali eri wammanga bagenze kuzannya bagenze eri ku kasaawe kusamba mupiira bayite bajje mukolere wamu abaana bayite obalagirire enkola gye bakolamu ebintu bwe munaakola mwenna mugenda kutereeza omulembe gwammwe ebyana byava ku bbeeti byali eri wammanga nga bisiba kapapula byajja tebiri mu masaati ali mu saati atadde ekifuba byonna byabambaala kiki maama emmere eyidde bannange bagambye mujje tugende tulime kiki maama kwegamba naffe tulime nga taata yafuwa omusajja n'abagamba mweggalire mu nnyumba ekirala enkolagana yammwe ne bamulirwana eri eti bamulirwana nga batugeya kati zawe enkolagana ne balirwana genda weeyazikeyo ebintu anti wabavumye genda weeyazikeyo ebintu muba mulirwana sibeta nno maama gundi munaye mbadde nsaba kunsonyiwa biri bireke naye nsaba kumpa ku pipa epipa kiki anti ninaawe wali ennyaanya zange njagala kufukirira osimba otya ennyaanya nga tolina pipa bw'oba togirina beera n'enkolagana ennungi n'ayina pipa naye ssebo mmwe omanyi abo bamulirwana beewanakula okubanga basiikasiika nnyo enva buli ssaawa kakati ekyo nikyo kikuyombya olwo bw'olyetaaga epipa n'agamba genda osabe buli kimu kyonna kye balina bakikuwe ng'amutegeeza bw'obanga obeeranga n'enkolagana ennungi n'abantu va mu kugamba bannaye mwabawulira bano nga bagamba twebeereremu kakati ate mubeegendereza abo abaana si balungi okolagananga ne bamulirwana bakutwala ogenda okuuma akalulu oddangamu international scene babadde beebuuza naye omuntu waffe nga tetukyamulaba mugende ku mawulire g'e Kenya era naye waali nga observer za big za observer za maani za gureeti otyo okolagananga bulungi ne balirwana ne baba batoototo ojja kweyokesa emikwano kintu kikulu nnyo olondangamu emikwano gy'obeera nagyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza olw'olunaku lwa leero Mukama abantu bano omulembe gwaffe Uganda Museveni atuguza ensigo tugisimbe mu nnimiro naye ensigo ya bunyaanya buli obutono waliwo muwogo edda waliwo muwogo naye nga waliwo muwogo gwe bayita kitaminsi yali akaawa ng'alinga pala naye ng'akaawa naye nga gwe omusimba n'abeeraawo ng'olaba muwogo naye geza omusime ogeze omeketeko nga taliika bali bamuyita kitaminsi oyo muwogo wamma mwe bannanga abakyendaawo awo kinaana mujjukire muwogo gwe bayita kitaminsi nga takaaye ebitooke bye bigwa naye ng'oyinza osimba omusiri nga tomanyi nti osimbye kitaminsi nga n'akawunga banaye muwogo akawa naye muwogo takaawa kawunga tebakulimbanga naye kitaminsi yakawanga n'akawunga era nga bw'omugula omutunda mu kitundu gye bataakusesemye majja gaabwe bagenda okujja akawunga kabadde ki kalabika kakuku ate kalinga akapya akawunga akapya naye watiziza pulobulemu kabalagala nga akawunga Museveni agenda kugira ensigo mbabuulira naye abaana baffe bwe tutaweerwa kitaminsi mwe mumulaba muwogo n'okukoola mukoola naye kitaminsi Mukama ansabira omulembe gwaffe Uganda naye Museveni bino abikola kubanga baabwe bali bwenu kati n'owatamala emirundi baagala mutwala Canada naye kirungi naye ab'e Canada Mukama yabatwala e Canada mutuyambe ku mutabani watamala emirundi oyo Junior kyuma kya Yesu beerayo ono ye Canada Toronto sebo nalaba we Toronto Canada soma ekigambo bulungi tokisobya kyuma kya Yesu yatujooga olaba Toronto kyekitegeeza kati oli Toronto kutuyamba ku mutabani watamala emirundi agenda asome ku Bugema University oba Busitema
tewali genda Toronto mutabani wa mirundi nedda sebo temujja kulekanga musize kitamisi mu nnimiro mwe mugende sebo musimba amatooke nedda naawe sigalawo Mukama nsabidde abantu bano bonna Mukama basisinkane ng'okulemerwa kwabwe bwe kuli Mukama Museveni tukolimira eddogo lyonna lyagenda okukola lyonna limuddire lyonna liri null and void mu linnya lya Yesu ne bw'onootuulawo ekintu ekifaanana kitya ne bw'onootuulawo ng'envubu ne bw'onootuulawo ng'embogo ne bw'onootuulawo ng'ente ne bw'onootuulawo ng'omulalu byonna tebijja kukola mu linnya lya Yesu bikuddire ng'okuyonka embwa bwe kwakusaze nebyo bijja kukusala era Mukama Museveni mumalire muddala amaanyi mu binywa bw'aba abuuka ente agigwire esituke emulinnye afe emulinnye mba omugere gumu afwe basoke bamukweke mwawe ennaku tujja gategeera luvannyuma ente ye yamusamba anti yali agibuuka mu linnya lya Yesu Museveni obulwa amaanyi agabuuka ente njagala wano owulire ng'ebinywa birimu amaanyi Mukama abenga agakuwadde agiraba ati obuukeyo omulundi gumu ogwokubiri ebinywa bikutuke ente ekulagireko bwerere ekulinnye ekumalewo byonna emikolo gy'ogenda okukola mu linnya lya Yesu tugimazeemu amaanyi byonna byologa bikuddire byonna bikukwate gwe ne famire yo ne batabani bo ne bawalabo famire yammwe nange ngisazaamu mu linnya lya Yesu mbatabula mu linnya lya Yesu mutuwa amawulire mu byogere bye mukola mu nzikiza Bayibuli egamba bye mwakola mu nzikiza biri waggulu ku kasolya buli muntu abiraba webale nnyo Mukama abalwadde mbasabidde abanyigirizibwa waliwo wano ababanja nga sente zaabwe baazibamma omuntu amulimbye atambudde amulimbye eziganye kati wama Mukama gwababanja gwabamubanjiza waliwo wano Mukama waliwo abantu abengi waliwo abalwadde waliwo abalwaza muzeyi Chemba tumusabidde Museveni ayagala kubba bintu bye Mukama yingira mu nsonga z'Abannayuganda mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza bye natusabye amina gwaleyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulira ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amina Katonda omulungi ow'ekisa bampera omukisa Mukama abanjagalire nange mbagala nnyo munsabire bannange nange mbasabira buli wotufukamira sabira abantu ab'enjawulo sabira abali mu revolution sabira abayigibwa sabira abali mu komera sabira bwetutyo bwe tujja okumalako olunaku lumu Mukama agenda kutuzza ewaka mwebereremu aba diaspora mbagala nnyo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna mweraba sigadde nze SPS Mubire by Band Politics I sign out.